agamba n'okubuulira amazima gali titiye nze ng'oggyeko ebyo ndi mu kusaba mukama ape basponsa baweerera abaana bange nze ebyobufumbo nakoowa abasajja nakoowa ne mugamba oli mutuufu ne mugamba you are under arrest oyogeredde ku poliisi oli mu kusaba mukama kuweeki basponsa I'm a first sponsor. Wow. I'm already sponsoring you in the name of Jesus. Naroza byakusaga naroza takavubuka kamuzanyira. Nagenda kuva mu njiri nga muliriddemu ebiwera kati mbandaye ekabowa nzizeeyo tukomyewo Kampala Katonda nankolera ekyamagero tukyaza omugenyi okuva e Bungereza ne bakola lihaso mu kyaki nze nali ku program nga zindi n'okuyimba ku Sunday tebabisazaamu abayimbi kati Kakula n'ayimba ki Kakulu teyasoma kati n'ayimba ki omugenyi anaategeera ki ne mbaga muyimbire omugenyi nze nja kuzinira Yesu eyamponya empanama ne bakola lihaso zaabwe maridi maheni balyoka balya oluzungu ne maama Katonda ono nga yagambye nti ekyamagero kikyo lwatuuka ku Sunday bakwata kazindaalo bonna kaabalemerera nga bye bayimba babitegeera nabo tubayita bamanyi luzungu byabalemerera ne bakomekeza kakazinda bakankwasiza banange nayongera okutya Katonda tulina Katonda bwe natandika okuyimba nayimba ennyimba zaabwe zenyina ate biseera ebyo nali sikuba mbogo nga nkuba nyana mu luzungu wayimba ennyimba zaabwe ez'oluzungu zenize bakubye lihaso nenyimba ennyimba z'oluzungu anti wandaba nga bwentabuka nga ndi mukuyimbira Yesu bwesiba Yesu bwesiba Amaganda bwesiba Amanyankole bwezina ekitagurro bwezina ekinyarwanda ekyabatooro ekinyarwanda amasoga amacamakina amasoga omuzungu nga buli kyenkola kyakola kati Katonda ono atali amanda yanzingira ekikonde omuzungu okunzingira ekikonde nakubongako bwati nenteeka mu nsawo bwe nateeka mu nsawo bwe tunawula ngo omusulo guliko kumpitamu ne nga kino si kya bulijjo is not for granted miracle in a different miracle ngenda namaliriza bwente okutendereza nengenda nekuba mu kiyigo nagenda ogenda okufuisa ngo omusulo ngulabako nga sigulabako olwamala okutuna ku bupapula bwa dola nga buli buna bwa 100 ebiseera byo 210 twali mu mitwalo 4 nawanyisa nga nina sente leero Olivia nendyoka mulagako se yali asula mu kyaki nga nange nsula mu ddwaliro nendyoka mugulira essimu nengulaawo obulabo nendyoka mukyalira nemulaga kasha olanga obusajja ali serious ono bwe namaliza ne mugamba tewategedde tiye njagala omwana mujje ku bbeere anti taata wendabisi omwana mujje ku bbeere tutandika okumugabula amata n'ensasula ez'amata ne mukwanga 2 uyo muwadde n'endala 2 ne mugamba katandika okweriira kati ekyanzikisa mugamba Olivia ajja omwana ku bbeere ngaaza omusajja alina ebibalo anti bali be yasooka mubona bayaayi nendyoka nga kyembala ebbeere lyekuŋŋaanye liti tugenda okutuuka ku mbaga nga likoze liti yensimbye liti Olivia ebintu netukiwanika Katonda nankolera naliryo Katonda atandika okuyiwa ebyamagero Katonda nanzigulirawo olugi awo we nayingiriye mutundu nga nimusongolo nti maze n'okuwandika ebbaluwa mu bazadde nti tugenda kola ki mugenze mu basumba tutandise omusayi budget tuzikubiza Katonda ono nga bwatalwawo takeerewa bw'aba yatandise okukola akola tasirika nalindi awo nga tukoze tutya nga ndi mutundu ndi mukuzinira mukama natuuka mire ng'atendereza nzina mwone ndyoka nzina byenze bwe ntuuka saagala kumanya ndiranye kubanga eyamponya empanama mumanyi kyovola kati nyambala fitting kyabyo empanama tayambala fitting kati nyambala fitting oguwanamo gwali gundeebeeta guti waliwo yaŋŋamba munaye ekintu ekyo kyogera nnyo tuli Buganda okibikangako ne muga kibikeko suukaali bwe kyali kinuma nga tekyabikangako ye empanama mu Luganda bagiyita bati kubanga omuyembe baguyita ki muwogo bamuyita bati kabaka bamuyita bati tebamuyita kalata kati empanama ebeera empanama mu Luteso bagiyita aku mu Ludama bagiyita longo mu Lugisu bagiyita liifu mu Lusame bagiyita esefa mu Lukigani bagiyita emishwa mu Lutoro bagiyita amatuga mu Lunyarwanda ni misuha mu Luzungu sibula yasoma ntajimanyi mu Luzungu okujjako zatali gizadde mu nasari nenga bati namu speak English I'm a man of God international preacher of nations I'm a testimony from God I'm a miracle from God bagiyita aitroseo sibula yasoma wali okimanyi tewakiyigira ku Lusede sibula yasoma ntamanye empanama mu Luzungu naye Katonda ono akusanga ng'oliwo place useless erinnya n'alisalako n'akutumaho okufuula ekyo kyemwagalako mwana ati omukyala mu kuzina nga nzina amazina omukyala yali ambadde ekikoofiira ng'ekyakwini we Bungereza n'akutama mu nsawo ndi mutundwe ndi mukukola kyemukutende yampa bandali ya sente nagenda okugibula nga $2,800 nga bwe naggambye
omukazi yali ategeera oyo yali ategeera ng'akufuuwa ate n'addamu kumulaba nze bwe namala okusina ŋŋenda okubalamu ssente nga miliyoni 2.8 ŋŋenda okugira bwenti kugenda okumunoonya nga sikyamulaba yali malayika Katonda n'atandikira ebintu byange waba akayitawo ennaku ntono Haji Jagwe awo Kabowa nampita nali mwasize enku nga muwalawo ono mulema ekigere ng'ampita ne mbasize enku Haji ne muwa budget nti ngenda kuwasa naga ntoli serious mulokole genda kuwasa tiye naye kuba mu kisenge teyankuba miliyoni 3 n'engamba ti mukama akikoze omusiraamu nga yawagwa omusiraamu Haji Jagwe miliyoni 3 n'agamba mulokole bwabanga ogenda kuwasa ng'obadde yasabwa n'agamba baraka nayegera ekigambo kya baraka fiku neŋŋamba tamiina kakulu n'entandikira olugendo lwange ebintu byange mukama nabiko awo we nasitulira miliyoni n'engikwasa mukyala wange ne muteera ssente mu baasi eya taata eya maama eya senga n'ey'omuka agenda okungabira omukyala ne mbateera mu ssente bwe nateekamu ne mulyoka mugamba tigenda nengula emigaati nengula sukaali nengola bagamba omwami ali bizi yamuso bizi wali okola kyawe amwe serving God amwe full minister namusindika ewaabwe mubende nga mpandise n'ebbaluwa nafuna omusuma wange John Sengendo nampandikira ebbaluwa mu Luganda tusaba nze Kakulu Richard saba okuzaalibwa mu maka gammwe olw'omwana wammwe Olivia bwe basoma ku bbaluwa ne balyoka bamubuuza nti omwami akola mulimu ki ti yinginiya naye ng'asuula mu ddwaliro sirina yadde ekikopo nzaali ku mwana abenda okumukola ki okumuwasa nga believe God trust God Bible egamba mujje mugula watali bigula Katonda akola from nowhere era bw'oba olaba n'amasaga gwamu ettaka nze kyovula nze ennaku ezo nagula ekisumuluzo kya motoka believe God faith without action is dead era bwe mbeera ku mikolo olaga nkirese mu nsawo yange wali bwe mbeera ku mikolo ez'abalala ne zikaaba alamu nange ensonga ye ekyange kubanga maika anytime is coming ekitegeere basebo ne banyabwe bamubuuza nti yakola mulimu kinti yinginiya bwe yankubira essimu ne baddamu ne bawandika ebbaluwa nti nga bwakisabye bwe tutyo naffe bwe tukoze tutya tumwaniriza nasindikirawo miliyoni ne mbagamba nindemu bampe mu wiiki ngenda kubongerayo ekitundu batandika okuteekateeka omukolo omukonzi omwana w'omukiga eyajula omwoyo kati nze nabala ebibalo mukiga nze kyampasa omuganda okimanyi nayita munaku enyingi nasuula mwala nasuula mu toilet njagala omuganda nga nobwentuuka omukaaga emmere ebeera mboobevu kyetutumulaba lugu nakati kitegera kati ekibalo nakibala si byebino byabakige batema muwogo nanaga mu bihimba kati nze nabala basebo ne banyabo nentandika okubyokwanjula Yesu nampa ebintu siriyerabira omuwala gwe bayita Kristina okusteera namuwa budget nayingira edduuka katono amala ebintu byonna mu dduuka nasomba ebintu ne musumange nangamba nti ebintu obijjawo kakulu obibbi obijjeewo nembipanga mu store Christine mukama akuwa omukisa nawe mukama yakukolera embaga ye bali kuwulira okusaba yali asabira Pastor Boaz katabi kayina kanisa lyaddewo bawa mu kibuga mwagala nnyo Christine basebo ne banyabo Katonda nankolera okwanjula nenva mu kwanjula kapo ka muwala twakatuukiza mu kiriniki mu ddwaliro nga muvudde mu kwanjula ate nga nina ewange sirina adde kikopo wava mu kwanjula kabo ka muwala nojja naye mu kiriniki nejja nako mu kiriniki mu ddwaliro era ne Olivia namulaga mu ddwaliro mwensula naga Katonda akimanyi tetugenda mu kibira oyo mukazi muzira nakiriza ng'abala abanjereze bakoze batya bandesa ye Katonda yali amanyi owange basebo ne banyabo Katonda natukolera okwanjula namwanjula obukadde buwera kadde mwenda n'ekitundu Olivia nga tekuli nnusu wadde lwaga njagala kumuddamu ng'ente zitambulidde mu helicopter nga bako tugendedde mu loole ogenda muddamu njagala kumuddamu basebo ne banyabo Katonda n'akola atya n'atukolera okwanjula bwe twamala okwanjula nagenda okumala okwanjula nga ne gawuni yawedde ne keeki yawedde keeki 900 nga yawedde Katonda n'anzigulirawo enzigi ne tutandika ebyembaga mbambula wiikisi emu n'ekitundu wiikisi 2 Katonda n'akola ekyamagero nenfuna ssente musumba Lwanga nampa miliyoni 2 musumba Apostle Sempewa nampa 800 nensasula ennyumba emyaka 2 balandirodi ne bampandikira risiiti owa Reverend w'omugezi Reverend Kakooza muwala we Frida nampa risiiti ng'eriko emyaka 3 yali awubiddwa yali ategeera yakikola bali bamanyi
Nibakongeramu bonasi ya mwaka mulamba. Abo nno basiraamu boyogerako. Kati ono ye yali mu president. Kati basebo ne banyabo Katonda n'ankolera bw'atyo. Katonda n'atukolera embaga era nze musajja yava mu mbaga nga nze manja video n'ebifaananyi. Nga tewali kye bakubanja ggwe. Ennyumba n'enjiwamu ebintu. Omusiraamu yangulira eggaali na kasero. Shafiki yangulira eggaali ne blanketi. Nga kirabo. Nekintwalira essaawa okubiyisa ku ssaawa ya kwini kutuusa lwe nabyetika kuba nali simanyi kuvuga ggaali. Nempanganga ebintu mabega w'eddwaliro nga sikyakuuma wano nga sikyasula mu ddwaliro kati nsula nkuuma n'abamaduuka bonna waleme okuba ayita mu kolido n'asomba ebintu byange. Mama Fiona nasabanga naye wuwe kabowa wali ng'oyise ku masomero ga Sentani n'angulira ekitanda emitwalo 95 nga kirimu n'omufaliso byali kunze Kakulu Richard. Katonda yankolera from nowhere. Bwe yasulanga mwala ne toilet. Kati nze nasigaza ebintu bibiri. I'm search God to honor everything is search me. I'm serving God to honor everything is serving me. Kakulu sasu kati munasa kati ofisi yani je mankola naye ebintu Katonda byankoledde Katonda mu kumuweereza. Beero mwesigwa mu kuweereza Katonda. Walibanga nawo badde oyita mu mbeera bwe Katonda asobola kuyamba from nowhere. Ate Katonda balaya teyebuuza ku baana b'abantu. Kakulu bwe wali osula mu ddwaliro omusawo yali akusasulayo ko kasente? Tewali kasente yali ansasula. Naye yalinga maama. Ate ansuza mbadde nsula mu toyire mbadde nsula mu myanya. Ekigera nagezaako okusulako mu bbaala lya Judith ate nasula ndigoba. Mukama mugobye mu bbaala ebbaala ligwe agenda alokoke n'okulokoka neiba n'amugamba emanju nti lirokole eryosuza mu bbaala lyo lisula ligoba ebbaala lyo. Ate lowooza ebbaala lyayimirira yagwa kati ennaku ezo mu Judith yali atunda ebbaala lye nasulangamu aline kanisa Mubende twegwako ennaku ezo nga Judith akola ki maline kanisa Mubende ogenda kutuuka ku minzaani Mubende kati aline kanisa yaneewuunye ng'atuusa oba ye Kakulu oba si ye nga nange nga bono mukazi ningamumanyi twebuuzaako tumaliriza okuweereza. Yasanga amaze okuweereza nendyoka mubuuzaako ne mwanjulira nti nfaananyi omukyala gwe nali manyi ti Judith gwe nasulako mu bbaala lye n'agamba yenze nenga yegwe gwe banjudde ng'omusumba kati oli muswa nti ndi musumba nengulumiza Yesu. Kati mwana atu Katonda ono akola ebikuno n'ebyamaanyi. Yesu yampa omukyala nga tamanyiddwa basajja nga amanyiddwa abasajja naye nga tamanyiddwa basajja nga ye Olivia n'abaana be bameka bana. Wawasa Olivia nga alina abaana bana si buli alina abaana nti alina omwana. Yali abakwese kubanga obadde otandise. Omwana omu gwe nasanga ng'ali naye mwogereza ali naye n'angamba alina abaana bana ne mugamba n'oba n'omunaana nze njagala gwe. Olivia yamalirira n'akubulira abaana ng'okyamukwana. Yabambuulira mwesiga. Yabambuulira nanga ndina abaana bange bana. Gwe n'ogaana ne waba na munaana. Nange ne mugamba n'oba n'omunaana nze nja kutwala. Wayinayo bameka gwe? Asinnayo. Towayina? Nina gwe bansibako nesikiriza. Nalina empanama kati basuubira tusobola n'okuzaala. Kati munange Katonda n'akola atya? Katonda n'asumula bw'atyo. Katonda n'atukolera embaga. Katonda ennyumba n'akola atya? Yesu n'atugulira. Bwe twamala embaga twasula mwane munu eri bayita ku Yekinjoyi supermarket waggulu Lubowa mu kalina gye twesuulira ne twebeera ne Olivia wanje ne tusula eyo nga bagisasudde emitwalo 95 hanemunu. Kakulu gwe Mukama ng'akoledde oyo gwe bayita Katonda naye ne musumba wange yalokoka ku mbaga mu kye bayita okukkiriza. Yagamba ndabye abantu abalina okukkiriza nange ndokose Kakulu olw'embaga ye. Nze saagaba na musumba wo ekitegeeza yayita lokokanga bulijjo mukukkiriza nga talokokanga mukukkiriza. Kolo yaddamu n'alokoka mu ky'okukkiriza naga Kakulu ansukulumyeko yembaga yasinga okumuweesa ekitiibwa n'abuulira okumala eddakiika n'endala buli gyazibeerako ne bamuyita tuyita musumba abagole asabire emmere eyange yabuulira eddakiika 45 abantu ne balokoka. Sebisha nagikolera ku kyaki nga ndagala nomye sitaani. Katonda n'ankolera tuba twakava mu hanemunu nga mututte mu zoo tulambudde zoo ensolo zeemanyi nzimulaze zesimanyi manya nange nzitumya amanya ebyo obuyinja ng'omusajja. Tuva mu hanemunu tumaze okwesuuba tulize mu swimming pool muzaayeka ne mugamba omwana waffe ali wati bali mu kyalo tindeetera omuto bwe yaleeta kagayi oli gwe twajja ku bbeera babesima ne bakitegeera tati banange tetwategedde tuwawasiza omukazi alina omwana lwaki omwana temumulekaayo waabwe ne bagamba Yesu yatuma abayigirizwa n'abagamba mugende musumulule endogoyi n'omwana gwayo anaababuuza mugaye ti Mukama waffe yagitutuma. Baali balyo nga n'abalala bana nabo mbaleese 3
baweza abana abantu bagakakula kikyamu ki nembaga banange mwali mutulayiza mwatulayiza abantu Bolivia banabanga bantu bange nabange banabanga babi mwali mutulayiza mu kimo babazike nti bantu tibebana abadde ampasukali nga tokyawulira nga kikulumye isoke oli wadde mbokubireka naye nze temujja kunjawula ne mukyalange n'abaana kubanga be bantu Katonda ne mwebaze yampa ekika nali kushuwa diri sibina byakutebereza banazaala batazaala nali ndya nga eryange na lwa lufunyo olubuto ati yakanzalira abaana mukaaga be baana bafemeka baana bafeku kati abawala abakulu bamala senior four bakola course omu ya catering akolera mu Kenya akolera omulala nabo kati betongola kati bali ku mirimu gyabwe mitongo bwe batulowoozaako nga batusindikira kasukaali zeta kati abana abalenzi Kaga ne Joshua bagenda kola P7 Kaga yali mu P7 ne Joshua bali mu P7 kati kujja kuba n'abato bakyali waka embeera yekutemu netukiriza Katonda bulijjo kwezikiriza era nze ndigola na Sara Police sukali nalinya tumunyola ku chai na wumula ze sikyalina kinnomya mutwe tate nembeera ate ntiitiire nsigala njogera ku Yesu baninamu ekikuma basikirino banalido basali era nze nasala okulemera ku Yesu gwa bodaboda bwe yalemera ku jaketi oba gwako beetonyi toli mwawula na jaketi kati basebo ne banyabo wenjogera kakule yasulanga mwana kakule yayogereza omukyala nga nsula mu ddwaliro eyayanjula mukyala nga nsula mu ddwaliro batinaamu erandi road oyina nyumba nsula mu nyumba eyange wazimba anti ze landi road osooka kubeera landi road negulira negali naye omanyi we kyatandikira nalamuza polota 2 mwezi munya by face nga namuza anti faith without action etokkiriza okutali kubikolwa kufu kyovula abamu bagamba alabeka musumba oyo taliko mafuta olumwa kulagulako embaga naye gawuno ziyitako ng'embwa eyita ku malagala genda olamuze gawuno gumanyi motoka ze naakalamuza saagala kumanya kyovula nagula n'ekisumuluzo ky'emmotoka obudde bonnejja ambiriva mwe servant of God ensino okugirako byonna mulabyeko nga ngabiri basebo ne banyabo Katonda nalinjawo polote ya 25 n'ensanga ku Luseni nga ndi mu kubuulira bwe nzinira ne Mukama oli najja nandaba byenkola n'enkya naakomo bwe yaddayo Mukama namugamba nti bulijjo polote egyo nagamba okusiga bamuyita Aposokiriya Mukama kuwa omukisa Aposokiriya kwagala nnyo from Miracle Center musajja mubulizi wanjiri y'amaanyi mu linnya Yesu nangamba bwe yadda nagamba Mukama ngambe tigwe nanyini polote yamugambye ntoye yawona empanama ye nanyini polote egyo nagamba okusiga tane mukyala wange natukolera byonna ebyetaagisa polote n'agikwaza olwankwasa polote bwenti nenga akakulu nasulanga mwala ne mu toilet kati ndamu mu bupangisa wuuyo nga nkubyemu ekibaawo nali mbalala mu njiri nensinkana omukyala gwe bayita Gladys eyimba Yesu afuuse ensonga eri mukyala Kiyingi bwe yali gabana nange ku bujulizi bwange buli jampulira nga ayagala gabanako nange nali ndyo nasigama emitwalo 3 tuba tukomawo n'olwo musumba were nampayo kasente tuba tukoma ate nasasulira ne basi Gladys Mirembe Mukama akuwa omukisa yayimba omusajja afuuse ensonga banange afuuse ensonga Mukama akuwa omukisa basi aline kanisa buwaya nagenda n'ensomoka nakiwobo n'engenda n'empeereza basi ne banyawa n'enzija n'enkuba mu kye bayita ekibaawo ekyamakooko mu polotiyo bwe nakikubamu neteekamu ekisenge ne tuyingira n'empa yalinga n'amasannyalaze fridge ekola TV ng'ekola laavu yange ne mukyala yange yali mu 2 nagenda okulanga erinnya mu 5 era kati bw'osoma ku simu ya mukyala wange kuliko ekigambo my best general sweetheart yerinnya lye yantumira waawo anti mujje mupangisa tuli mu kibaawo kya my best sweet general sweetheart my general best sweetheart eryogerwe yasomenye okiraba ekyo kati nali ndi awo Katonda natali amandazi weeks 2 nga twakebaka mu kibaawo kya covid we yagalirawo eggwanga kati abalabazi abakazi bayo bato bakabiranga mu 7 tuyambire ku barandiro nga nze byeri lave erinnya buli nnyeti tulisa buti nga Bachina tuli waffe owe naleetera simatoyi bwe yasimako futi 3 nemuga asagala kukozesa nga sina sente kwatago n'omutwalo ojja kudda bwe nafuna sente ngenda kukona kebikola bireke bonabo ofunye omulimu ojja kujja binone gachembala ki mbala engeri gyagisimamu kagitandise enjimazi nensala empale yange nenzika mutoyi awo muwala wange peshe we yankubira akafaananyi ku simu yange ya WhatsApp nenkasindika gurupu y'omusuma mukwano gwange Bire Mayanja gundi mu Lusanja awo omukyala we yandabira omukyala bwe yalaba gundi ku WhatsApp abantu abakuba olwali omubulizi w'enjiri evangelist yavudde mpangisa yazibidde omukazi ennyumba kati yesimira toyi omukazi n'alyoka akwatibwako ng'abalala bayinza okukwatibwako kati n'alyoka nsindikira miliyoni emu n'emitwalo 8 gaguliremu abaana emmere miliyoni ezimbe toyireti
kakulu entandika kulagiza n'olugalo nti olina emuyita najja n'amaliza nemugamba tewakyali mirimu futi waba tugambe kugisibira omutwalo nti yenina 10,000 n'engeri gy'ogenda n'okwebisa nkuwadde 15,000 tewakyali mirimu onaakole batokole noonyabala ate omugago mumanyi sente zikutteko bwenti azirabye ennaku naga ye muzeeyi nja kukola fuuse muzeeyi n'atandika okukola toyireti n'engizimba neggwa awo n'entandika okuba bulooka abali abakazi bayeyomberanga kubagamba muzeeyi tugulewo abasajja bayombera omunyu ne sukaali ne sabbuuni batuliisa biriise nga tenze mukyala wange ravu gye tulimo gimanyi abaana muleeta amazzi musomba amazzi ga bulooka sweetheart wamabika bulooka ezo tezaatika kubanza olwaleeta nkubirako bwe yakuba ennaku 3 bwe yabanga atudde ng'alya akawunga mukyala wange kafumbye nga ze nange nyegegenya mu bulooka nagenda okulanga nange nsobola kuzijjamu ne mugamba batulabire nja kuyita awo nendyoka nkuba akadongo ate mukama n'agabirira nagenda okuva mu mugalo gwasooka nga nina omutwalo gumu n'ekitundu ogwa bulooka omutwalo ogwa bulooka oguvaamu nendyoka ntandika ate enjiri mwana tukatonda n'atalya mandaali awo omusajja gwe bayita Alex Senono yankolera mukama akuwa omukisa Alex Senono Alex Senono yankwata ku mukono nakola ku MCF radio golokoka yaka yankwata ku gundi ku YouTube ye abantu bayimirira nange nomaliriza nnyo nagenda okulaba mpadda kakade nagenda okulaba omukyalo omunampa amabaati vasitairo kategula 45 amabaati kati nga mbaka ekituli ku mutwe ngaguze yangamba osobola gatunda nenzege nampeerako ne miliyoni abantu ne bampa sente kakulu Richard nenzimba ennyumba kati olwalire bulako okuba plasta n'amadirisa naye olwamala okugiyiwa siiringi ne tugisereka ne nteekamu olugi lwa main olunene luti saayagala sirayidi nayagala luno olw'eggulo bwebuzi nezezi ne za sirayidi ne nteekamu ne ku store ne tuyingira ennyumba yaffe ne tuva mu kibaawo ne tukikuba ne tukifumbisa kati ne muva sitayiro kategula mosula ne mukyala wange n'abaana bange kati ninze kati katonda balala bagenda okukozesa kubanga buli season katonda baaka abantu baleeta ne bafuuka omukisa gy'oli kati katonda yateekateeka bamaliriza ennyumba plasta ayinayo abagenda okusomesa abaana bange kuba amwesa abantu of God kati naakola mu ofiisi katonda yaŋŋamba mpeereza kuba nze nagenda mu nte z'omusajja nzirunde gundi eri mu kikoona sembabule zaakubwala ddunga omusana gwako katonda ŋŋamba nakuyita kubuulira njiri tokola birala nengenda mu nseenene abalala ne bakwasa enseenene abalala gwe nali nkwatira teyafuna yadde n'ekitundu ky'ensaba naye katonda onalina amaanyi mwami kakulu maama obujulizi bwo mbuyizeemu ebintu 3 tebundese kyekimu ate nga bukyaliyo bungi paati tugenda gikwatira mu makaago nga n'ennyumba yo erabika byebulako ngizeemu okugumiikiriza mwami kakulu agenda okuwona empanama yali amaze okuweza emyaka ago wagandaba 2 naye ng'empanama yamukwata emyaka 9 n'awona empanama ku myaka ago kitegeeza yamalako emyaka yakumalako emyaka 19 awo ne tuvaawo omukyala yenna atulaba ali eyo omwami ono agambye omukyala gwe yeegomba okuwasa n'amalirira yamusanga alina omwana naye teyali omu gwe yalabako waliyo abalala kati yalina 4 naye wakubadde yabategeera asigala ku mulamwa gwa kumuwasa temuddamu kulimba basajja nti temulina baana bamwe temubatta nga bakyali balamu bamugambe bakubewo beera mwerufu ekirala abakyala agambye nti yasanga mukyala we nga yamanyiirwa abasajja ng'amanyiddwa abasajja naye nga tamanyiddwa musajja si buli musajja golaba nti musajja mulimu abayaaye naye mulimu kibayita omusajja ekyo nno kyensinza okwagala kakulu teyajjanga basajja wabula yajjanga musajja nkuyozaayoza olwa katonda byakkoledde obujulizi bwe bukyali bungi ono gwolaba wasanga enkoko ze banaabisiza amasaŋŋanzira simanya bibbo ssente ze basuula azijjawo n'azitwala ewe ne bazirya tasaaga talina kyatyo n'ekibbo omukyala nga yasooka okusibira emmere nakijja amasaŋŋanzira katale nga siri ku bafala badiibudde ebintu n'anyigiramu emmere gye mulya sooka kuwatirangamu emmere wakimugamba yakimanya alabirawo nze ndi musajja wali lesoogere owulidde wera wano omujulizi obujulizi bwe bugenda ku nze musajja yali nnyonyi nga sirina passport ninga abantu 8 bafudde mu ggwanga ly'e Burundi bayita mu Kayanza nga ngenda Bujumbura naye by face natuulanga mu z'entebe zitali muhingiro tuteeke ebintu mu nkola oyagala katonda kuwa emmotoka genda olamuze oyagala kufumbirwa genda oyambale ku gawula obujulizi obwo tugenda kubukomerawo obulala mu paati kuba buno badde buwanvu nga tuli mu makaago nga n'ennyumba tulaba ebibulamu katonda akozesa abalala abagenda ogikolera finishing
naye nga byonna bigenda mu maaso gaba ennamba y'essimu kubanga mmanyi nti olinawo kyowaali agadde omuntu akole ne mu kiseera kino kusinziira wempulidde ng'abaana 10 nga 2 bali mu P7 abalala tebali ku ssomero eno ttaamu. Katonda abeeko omuntu gwakwatako ate abeeko engeri gyakujjaawo. Amiina. Nebaza Katonda olwa maama wange okubeera nga nzikiriza okusoma enamba yange y'essimu. Kitegeeza nti maama wange mwerufu ate mwesigwa kubanga obwesigwa woobulabira olwokkiriza n'osoma enamba yo y'essimu kubanga mbalabyeko abamu ne batakkiriza kusoma enamba y'essimu era n'okomaawo naye nga towulira Katonda alina bye yakola eyo. Naye twebaza Katonda. 0700 13 12 0700 13 12 54 0700 13 12 0700 13 12 54. Eyo namba eri ku gundi ku WhatsApp Airtel Money Richard Kakulu ye eri ku WhatsApp. Oyinza okwagala ekifaananyi ky'ennyumba okukirabako sobola okukikusindikira. Oyinza okwagala kulaba ku by'abaana sobola okubikusindikira. Oyinza okwagala kwogerako ku nyumyako ne my wife my best color omwana omuganda nankanja nasanga n'abaana bana naye nsobola okumukuba n'onyumyako is my friend. Era bw'otusanga waka olowooza ndi mutoowe abeera tuli mu ngoye tuli babiri abasala obutungulu nga Jose Sowani nga tulisa buti nga Bachina. Twakiwanika ate buweereza butandikira waka. Bwe mutwe mukikola. Bwe tukikola. Kuba ndi mutambuze naye njagala lw'embeerawo bategere nti omusajja waali. Nze bannange sikuzzaako ku luno kankulekere wano wootutadde tusimbe wakati paka we tunaddamu okulaba naye nga mbadde musanyufu nnyo ku lw'obujulizi obwo. Nze nganze tebundese kyekimu. Amiina. Munyenye neeyebase. Ezuukuseka eyaka. Amiina. Webale kubaako emunyenye gy'ozuukusa okubanga eyakakakkanya. Nsaba naawe wabadde naawe obukyavumbeera nawo wazuukuke wakire wamu nga naye bw'oyakaayakana ku linnya ya Mukama waffe Yesu. Twebaza abagoberezi baffe ku munyenye yaka temujjanga okwo. Enjiri mu gisponsoringe twetaaga abasaponsaringa enjiri awatali kulemererwa. Ogambe tulina Bushenyi, tulina ewaffe Kaabwoko, tulina Kalamojja mu November. So tweteeketeeke byonna tugenda kubikola. Twebaza abantu abateekamu ku ssente okugenda okuvuga emyoyo gya Kristo era tubaagala. Tetulina kye tusobola kubawa naye empeera yammwe gy'eri mu ggulu nze mmanyi ebalindiridde. Mubadde balungi okuva gye twatandikidde paka we tukomye. Mukama bawe nnyo omukisa. Mbere bulungi mweraba.